KITALO owa Eddy kenzo afudde maziga merere ate ye Ronald Alimpa mukwano ebyo tebinaba kugwera nga ngenda bambi kuterako masa sheikh umar nga atunyonyola buli kimu kyonna kyonna naye nga sinagenda mawole gonna ko ralelo badde nkusaba ka video kano okampede ka like ati kasobola okubanga katambula naye nga nkujjukiza gowe n'omulungi atana kusubscribinga ku Wonder Boy UG bera ngo subscribinga kona ku notification bell ati tuberenga bugiro itekaye mukwano gwakola ki gwasoko zifuna nenga sera bida batutekamu ensimbi ababiva organic bano nga bakozesa ejjagali obutonde okujjanjaba obwali naturade ki bera ngo bakonako ku namba yabwe yesimu wansawo ate ye Hajat Kalodo akugamba kulombera Eddy obo ina kizibu ki obo ina kirade kyo ina byogubako tebitambula obulamu bwesibi bera ngo mukonako ate ensonga yagenda ba ngajikwasaganya naye munange nga nkutwalidewo straight owagenza okucha olunako olwaliro muganda wa Eddy kenzo omubwati gwayina gwazalibwa naye mu mama y'omutata y'omu bambi nga afudde omukulu ono yagwa mu babbi olunako olw'emmande era embeera ye tebadde nnungi ddala yadde n'akamu naye ng'olunako olwaleero bagezezzaako kye basobola bambi omukama amujjulidde mu bulamu bw'enseno naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa era musonyiwe ebyamusobako era nga ne Eddy kenzo mukwano tunyoleddwa wamu naawe era nga tusaba bambi famire mwena omukama abagumye naye nga nkujjayo ndabanku tusako story ya Alimpa masa sheikh umar nga atunyonyola omanyi Ronald Alimpa yavaye mabega kawo n'agamba mbu sheikh umar ayagala kumutta era munonya bingi omanyi nga bwe nabagamba nti kasito otandika binene ebintu bineno anti twawulira Ronald Alimpa ayina empeta alina enkima bingi kasito otandika ebyo ebintu otandika n'okulota ng'olaba waliwo akutta naye nga tewali akola ki tewali akutta naye nga ngenda bankuterako sheikh umar nawe omwewulirako mwennyini ngayogera ku nsonga z'Alimpa sagala mbere nga mwogerera nalabye katabani kange kana akayimba olusuku lwa sementi kali eyo munnange kakaaba wowe sekawuma lwanzita wowe ensinga entabukidde abasajja bonna banzira munnange mutabani wange gwe nga wakafuna empeta nze nasooka nenvaayo nenkulabula nenkugamba ebyo byeweeta nkuwulira tobimanyi please n'ababirina bennyini abo abasamiza abaabigula ababikulyetingabo nabo bibatudde mu kifuba bibasimbye kati ono gwe wali onoonya buyambi kuyambibwa wadduka wagenda waguno ogusajja gusaaba kabona jumba aligaweesa gukuwadde enkima iye kuvuukiddemu obuzibu gukuwadde empeta gukubbye obusente bwo munnange nkuwoninga obanga nkusaba mutabani wange gwe yayimba lusuku lwa sementi duka misinde ozeeyo ebintu ebyo gye wabijja dizo omusajja agantu ago gye yagakuwa kubanga bw'abanga ye yagakuwa naye yennyini gamusimbye ganoonya kye gazzaako tegakiraba kaakati raba nabagambye nti ebintu ebyo bibi okuva ku gwe gwe babiwadde bibi era bisobola okutwala obulamu bwo kyokka bibi nnyo okusinziira ku bubi bwabyo gwe asemberedde omuntu oyo gwe baabiwa bisobola okuyisa obubi ennyo ate nammwe mukirabako Alimpa mutabani wange zaayo enkima Alimpa mutabani wange zaayo empeta gye baakuwa kubanga olaba kakati yo yabadde ku penaltinga yabadde kubonereza amagulu egamenye kyokka abakusemberedde byatwaliddemu obulamu bwabwe munnange era omulundi omulala ogunaddako ebisitaani ebyo byolina bijja kujja mu liiso ate weekangenga bitutte maamawo bataatawo bemina amala okutwala maamawo bikomewo bikutemeko omukono omulala ate bimale bitewale taata munnange oyo gwe bayita sitaani oba sheitani Alimpa nkusaba nkwegayirira abatuukirira Alimpa mu mugambe bambi azzeeyo sitaani oyo gwe yajjayo mu byobutonde bw'ensi eno munnange omuntu tatambula na nkima omuntu tatambula na kisolo kya mu nsiko omuntu tabeera na bijinni na bisitaani ebyo omuntu alina kubeerawo ng'asinza Katonda omuntu alina kubeerawo ye mu bwomu bwe tokimanyi na kukimanya gwe mutabani wange Alimpa nti okubeera n'enkima musango nga tonnayita eno mu byeguni naye oba mwakula mutya kale mmwe tusobola obasaasira olw'obwongo bwammwe obutono ne tunenya nnyo bano ababakulira bwe mutambula nabo kati nga guno gujjumba saaba kabona aligaweesa
gwe tegusobola kumanya nti enkima eno gye gwakuwa oba n'empeta gye gukuwadde nti yerina obuzibu. Bangi mugendayo mbasamize ne babibawa, bangi mugenda eyo ne babawa emisota ne babagamba gye gigenda obbagaggawaza, gye ginaalongo, gye gisaalongo, ne babatwala mu nnyanja mbu munaabe mufune ssente. Babalimba ng'ono be bagira. Babawa bisitaani abooluganda mbakakasa mbagamba bw'oba olina mukwano gwo nga yagenda ew'omusamize n'amuwa ekintu kyonna mugamba akizzeeyo. Naawe nga tebannagamba puliizi dduka okizzeeyo. Alimpa nkuwoninga awatali ekyo. Nze ndaba njagala bulamu bwo oyimbire abantu omuziki bakwagala, olina abantu bangi, bazadde bo babadde basanyuka gwe bawa ekyokulya ekyokunywa, kati okugulu kwakutuse. Nyina ekivvulu ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'E11 gw'obadde osooka ku layini okuyimbira abantu, naye kati onojjira ku miggo. Tolabanga akasente k'obadde ogenda okufunayo oweeko maama abaana baganda bo basome togenda kafuna because of oli sitaani gwe baakuwa. Ddamu amagezi Alimpa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.